muganda ffe lipaza kayimba kabadde atalina ate ke bakwata mu laito kayimba kati abasigaza ki okitegeera genda egula motoka ya rukuba ate lwe lwamutwala mu kyalo katolubala emmotoka ya mutwala mu kyalo olwagikuba ne mutwala mu kyalo akomyewo n'enkudi ne bagigoba bafiina okitegeera kati abe talinawo kayimba kati ogamba otambu bamulese kuyimba talina nyimba Holland yes yakuba genda ogula emmotoka ne mutwala mu kyalo myaka egyo akomawo mu covid nga talina byenda abantu ne babisondasondaawo yamuteekamu ebyapamba akuba enkudi omwana yagenze n'akola gundi message gundi comment nagamba gwe baatunga ku kyalaani omusajja mutungirire kati kyekireetedde abaana aba alien okugamba nti justice for alien skin naye ate abantu bagamba justice gye basaba tebandigisabye nanti bwe buzibu bwa justice is kubanga no kankuzeko emabega bwe tugenda entinda ono ng'alemeddeko ono bamugamba nti bw'oba oyagala nti ono ayingire naffe tulina gye tugenda okuzuukusa n'abalina emisango egyo bajja era promota w'entindo oyo gotegedde ng'agirina fayiro azikola ki bulungi nnyo kakati nga in fact asobola n'okusacrificing ono as a bait nti yali ayingireyo onaawe ogende ate nga ne gwe baagala oyingiza yali redde kapakati zimugwana kapakati muwala mulungi ebyaddala ng'ovudde kuyabalina kyengenda okwogera naye kapakati wange saagala kumugira naye Rahima Pink ekinene nnyo nga kinene nnyo nga tuli mu nsi ey'okwesimisa utopia nga sente nnyingi nnyo tusobola ozisipendinga 7 gibamu ebi emitwalo 7 gumu 2 3 4 5 6 7 tejiba mibi nga tuli mu tujajamya sente 7 nandolaavu yalina okuwa nakuwaayo nege busibu yondetedde ne gundi wange namuganda wange akona kwa simu Ghost Empire ate kuuda agenda kukuba kibe wayege kati mpita tobe lidako Ghost Empire buliano nandolaavu yalina okwochayo tuba tuli mu category nogamba nti kino ekiwala kino kirungi ekyeru ekisagala Laika nti Laika osobola okukwata obukadde 10 n'ozitalafiya tugamba kati yavuddewo otuba tulese wininwaji walamuko ne ku myaka n'obuddugavu ogamba kati ono 5 zigenda zeesalo emitwalo obukadde 5 zigenda zeesalo Jasmine noga Jasmine gwe olina kagundi mu lubuto kano ka chest vein kakwensanvu mu 5 obukadde ntugenda awo azawi nomuga azawi jja kumpaayo ko azawi alina okwochayo kati mulimu abalina owa azawi alina okwokya nandolava alina okwokya binka y'omuwaayo ko akabina afunye tugende mu bakulukulu abalina otuwa gundi akuwa maama. Alright, tuli ku the Truth Media lunaku olwaleero we are talking the truth. Yes. Omusajja yavuddeyo ne yeegoba nga tewali amugoba nadduka 10. Ekyogedde bwetyo as my opinion yange. Omusajja yagenda n'ayimba bibye tewali yabadde amucyankalanyiza mwogerako natandika okwegoba emisinde. Lili Puzzle ki kyamutuuseeko bali? Lili Puzzle is trying to kutereeza population kugiteekateeka. Prepare. Yes, preparing population for the news that is coming in like in 2 or 3 months. Tuli mu mwaka gwa elections bwetugendamu okitegeera diru gye yafunye ya Madam Namyalo okuyimba emubende mu bimu ku byateeseddwako bino nkubbirako obubisto bibuulira abantu nti tutandika okujjobere ng'oyimba wano n'emikolo emirala egigenda okujja mu maaso campaigns zonna zigenda okubeera nga zijja mu maaso yenga jja mpola nabagamba naye kakati ate bali bagenda kunda namugaba mukulu ku ssente ne bali kikyoyagala otata Farid nze njagala ssente naye nina okuteekateeka ki abantu oba okitegeera so ojja okola performance ogenda opostinge then omala okole counter reaction weefuule nti you're victimized era kiwalabye kyapostinze teri yamuyisindikidde wadde n'ekigambo n'ekimu ate neyekolera live ekiro nga weyeevuma weyeddamu weyecreatingira abalabe wacreatinga situations wacreatinga scenarios wakolima kugamba ng'embeera gye nyini yali mukuba nga agyeteekako osokoke omwana so Lil Puzzle agezaako kuteekateeka ffe nti we munaamulaba nga atandise okuyimba mu elections mu campaigns nga mugamba wamma ndowooza biri bye yayomba nti bampa mirimu aba NUP bano bampadde akasajja bambi bakajjonkera tebakaagaliza kanoonya mata okitegeera so ye nga ye that is a psychological strategy
eyiye ne bali amagezi ge bamuwadde kibala nti omuntu yakomyewo mu defense yabadde Hajati Namyalo yennyini naye yazze n'afunawo bloga naye neyeteeka mu kabox ka TikTok for the very first time so kino kintu kipulaning okitegeera naganze nja kulagana n'abantu ate ng'omulimu ogwamuweereddwa ali Lupazo si gwa kuyimba kuba si muyimbi nti Lupazo alinayo akayimba kale kizibu okukyogera nti mukwano gwange ebyaddala nga tuzze mazima yes is not a full artist he's a musician not an artist he's an entertainer kale nga olaba Cedric the entertainer oli comedian of America so eri Lupazo kati mukazannyo kano oli Lupazo omulimu gwamuweereddwa okuyimba kuli secondary kye kyamuweereddwa ekituufu mumwa social media okitegera because bagala nnyo abantu bagezaako okulayininga abantu bangi because oyo abayimbi babayina they have Eddie Kenzo they have Chameleon bayina abayimbi oba okitegeera so Pazo sigwe bandi badde bali mu hustling and tussling for as an artist but bagalawo koko wa Microsoft Word basambirako mu Portsmouth ng'olina omumwa kati liru Pazo agenda kubeera ng'ekyakibawa bulungi nnyo kubanga badde amaze okwegulira Portsmouth naye Bungereza Portsmouth akosanya Microsoft Word munnamumwa kati munnamumwa babadde amwetaaga ku internet mubadde mubeeranga nga mumanyi nti si muyimbi naye nga temukimugamba ate kati mukwano gw'omugamba oti kati saawa zino nsobola obbe mugamba kuba twayawudde kati nsobola okumugamba amazima nti ebaddala ensi ebadde erera mulere waliwo abayimbi abalerwa Namuga bambi tuleleka baby kafe kakole ki kakule ona abayimbi abali established ni Chameleon wayimirira wano Bemba Musota Kenzo wayimirira wano Bebe Kuru wayimirira wano ogamba nti abasajja bakiba yini ne muganda Feril Paza kayimba kabadde atalina ate ke bakwata mulaito kayiba kati abasigaza ki okitegeera gende gulo motoka ya rukuba ate lwe mutwala mu kyalo katolubala Amerika ya mutwala mu kyalo olwaje kuba ne mutwala mu kyalo akomyewo n'enkudi ne bagigoba bafiina okitegeera kale talina okayimba kati ngamba otambu bamulese kuyimba talina nyimba wolala yes yakuba genda ogule moto ne mutwala mu kyalo myaka ejo akomawo mu covid nga talina byenda abantu babisonda yamuteekamu bya pamba akuba enkudi omwana yagenze n'akola gundi message gundi comment nagamba gwe batunga ku kyalaani omusajja mutungirire kati abadda zenga aliko ekyo eyo sympathy abayimbi ba sympathy babi batya nti omuntu nga wakusaasirwa mu nsi muno tobeera ng'oyagala lwakusaasirwa beerawo nga gwenta Frank Antambyo olina bakwagala olina batakwagala that is it ng'ojja n'oyimbira n'oyogera ensonga naye ebyo bambi kasajja kattu bambi kava mu kyalo bambi kasiiwuufu bambi mukawagire kyobola niwe abadde nga ayogera abantu mwabandeze munsaasidde yayogedde interviews eziwerako ye kennyini n'agamba muzimu Eddie Kenzo yanzije yeebwayise nga n'ebyennyimba sibimanyi nantwala kati magala of course I swear to God ye kennyini yeekolako assessment agimanyi Paza badde jja nawe abyogera nti abantu mwabanzijukidde ne mundeera ne munsaasira ze Pazo waabwe ddala Pazo omusajja watukuva mu Karaoke bwayisa nga agatta bugasi bambi oba okitegeera Eden Service Park so abantu mukumulera we batyo niya musupporting yewaffe era wakola enkudi festival abantu bakola ki ne bagenda kati abantu bali mu esaba zino byali mu kukaba tebirimu ogamba otya tebampostinga teba endorsinga tebagula ticket okitegeera naye aloza abajjuzawo baali baki of course aba bantu bantu babuli era bebo singa it was a campaign obutafuna abantu teyali bafunye nete waliwo omuntu yamudi campaigninga si buli akoze show ne Kampala mbu endorsement agifunye ku NUP okuyitawo si buli muntu mbona amaze kutimbibwa Robert Kyagulanyi Center Kyagulanyi Center bayina ne batimbira ebivuvu ne bikola ki nebibasala oba kitegeera amaanyi agasooka galina kuba gaggwe artist kikyoguza abantu yes tikingisa watukoze emyaka 10 n'egyo yamugasemu ngalinga she yamulumye to the maximum nagamba ndoza mulabe abaana n'ebyana era kyo kyana okitegeera saha ye mwana kubanga ebintu byayimiriddeko kituufu musajja mutuufu kyana nawe yakyogedde oyo bamita Cookie Cookie Promotions bwati naye lumu eri mukuba tesobola omulabi gwe muleke jamutegeeri envu luliba lumu so mbadde gamba Pazo mutuufu ebyana n'abaana ye kyana
Chobola bamulengererawo bakubaka microscope bati nti kimaze nate nga tudeke mabega kawo bwe bagezaako mulengera gwe kennyini gwe mwajja ate mwe mwagezaako okutangira nga mulaganga mu abamukola obubi abali abamukola obubi naye nga bali bagezaako balaga nti bannanga omuntu ono alina mu side NB ne gwe ne tiimu yo ate ne mukiraba bulala nze puzzle in my defense ngojukira ebigambo byange nze ndifenyinga principle si person tubale sabazo nti sobola okwogera amazima nze beera ku principle in my defense puzzle ogenda naye wakati kilo byali byakuwayo baluwa kwetonda nali siwagira nti byayimba biki birungi but okwetonda bawuliziganye obo kitegeera ne backlash ne mamange nankubira okyowolereza abawemuzi something like then munyonyola nti tubanga baloya bakotedde musango tonassa omuntu onogugoba olina guwozaawoza gwe mulimu gwaffe so wagende wa Katikkiro ng'olwedde omuntu gw'otwalawo kimanyi muzzi wa misango naye nga tugenze kwetonda tugenze kwetonda nakuliwa tugenze okuliwa embuga Katikkiro n'atulaba nagaa mugende yagamba genda kasayanda banampita Katikkiro nampita ntambisa okujja muzzukulu wa mukalo twala ekyonziira kifulumye okitegeera akwafusa bibagamba Katikkiro nenzija nemugamba Lubega bagobye genda so oba okitegeera yembeera eyo kati abantu bakusaasidde tumanyi kuyimba ebyoyimba byabuwemu bakubeereddewo oli wa mumwa just mumwa tu bloga nga bantambi era nage singa tandika okuyimba sibalazeemu awo pazo maaso olwomusinga lyrics obyenzibe evo baza GN olina okuteekamu delivery okimanyi abantu balowooza ati nomanyi okuyimba ngenda bakimanyi nti oli mubya GN enyimba nze yaziwandiikira Zamba genda omubuuza albamu ya Koi Leaders of Life 2010 nze yagiwandiika nga nkyasoma tojonkera ghostwriter yenze GN Zamba sakuwandiikira ennyimba ebyaddala kuba kati wamuwanga girasi y'amazzi nyonoonye NDA non-disclosure agreement mbizizaayo sinze yaziwandiika wamulekera girasi y'amazzi yes sagala kwetera bizibu so pazo ku kyana ekyana kyekiriwa kyana tekiba nampisa ekyana kibeera kiwemuzi byebyebyana kyomenya kyetugendamu ekyana ogambe tekikola tudescribinga ekyana tozadde abaana bo mulimu ebyana n'abaana era mu family nti olina abaana gwe muyaayu bwatoloka ewaka bwe gubbi gwenva bwe guwemula bwe gukwata abakazi laba video zafulumye ndi ekyana ku kyalo kati wendeeta ebyo nembireeta ku puzzle era yoyo tugenda ku buwemuzi yasinga okuwemula wano tugenda kubyawala video gye yakoze ng'alina abaana abatigaatiga mu bitundu by'ekyalo bagirabe bashani lips noli omuwala oyo okitegeera kutigaatiga ebyaddala kati kiba kyana kati kyoba okisembeza ewaka kisiga abaana abalala kyonzira kirina kubeera eri ku lusebenju era ekyo aba NUP kyo bakikola bulungi wabanga bituufu bamugirayo eri baali batuufu yalajja contaminate nga abaana bafe abalungi basaha tunatukane ku luno olwe mwagende wa Katikkiro again before yafunamu ka backlash n'aba NUP bakisekka still era gwe oli omu ku baawolereza tonsibako kyana kyo nze nyinza ova mu kisekka ng'omu ku baawolereza era kiseka n'avayo n'abakuwoninga kiseka yali kunze nganze even before n'ebyo byonna n'abireetagamba wano twali tubagamba pazo wavayo n'owolereza yali tagamba nze alaga banne bali nze era wemba nakikola ya either AI oba nali naakazuuko on the wrong side of the bed oba okitegeera naye nga baali batuufu abo abaana bakisekka balengerera balabira wala tuli balabira ku bikolwa byabwe kubanga nze in my defense nagamba nze wemba munjogerera ebyo nze mulinde ebikolwa byange era ebikolwa byange binneeyimiridde nze nga nze nti mbakuba musiru nga pazo mbakuba kiwulengi bakuba mu buyabuya nga pazo singa nze clash eyo gye nafuna n'abo abaana bakisekka nandivuddeyo ne ŋŋamba Bobi Wine kino NUP kino but ntegeera oba kitegeera yakoze of which I don't know how true is it oba nange ate ngirabanga a little bit of an awkward statement nti buli we bagamba okuposa etteeka liva eri waggulu w'omukulu really tekiriyo ekyalimba naye nga wagirulabye naawe of course ayogera bingi nnyo okwagala okujustifyinga nti ali victimized so he's trying to create ebitaliiwo he's very delusional delusion y'omuntu oyo ng'ateekawo ebintu ebitakola ki ebitaliiwo era ngambye abantu somewhere wembadde olwaleero nti omuzungu agamba education is pricey but ignorance is expensive very expensive very yes nti omuntu wemu yagamba nti obutamanya afudde asinga okubeera omusiru afudde asinga because the prices you're going to pay are high are very very high
sigamba nti buli agenze okusoma nti obulamu buba bulungi sigamba nti atasomye taba na magezi naye ogatta obutamanya n'ogattako obuwumbatuutu n'ogattako obufungulandiga n'ogattako obusiru nga byegatanga muntu omu gwetisa omutwe ogwo buli kabokisi kalimu akabokisi kaakamu kalimu obufungulandiga omufungulandiga y'oyo abikkula ekikira ky'endiga ategere oba nkazi oba nsajja yeye byayogera ye mufungulandiga nze nkubuulidde tuli basajja bali tulicha nkubuulira nti obusiru buliko levels kati bwe bwengamba ali n'obugattako obutasoma waliwo abantu nga tebasomye naye ng'alina nakyo intellect Eddie Kenzo sajja mugezi naye nga tayasoma yasoma naye teyagenda wala okitegeera naye nga mugezi ye naturally era omulaba the journey ya Eddie Kenzo is a very successful man bangi nnyo abagagga mu kibuga ng'alina nakyo intellect kati mukama akumye nakyo akumye common sense akumye logic noweetikka kiwulenge kiri awo nojja n'oyogera nga byogera nonsense rubbish okitegeera kati tulina mutwala kiteezi birupazo agwe mu bakasasiro byogera yakasasiro they are contaminating our minds kiteezi obene katabi lukwago giyagera alaga akasasiro mulete ngenda kwogera ne lukwago paza mutwala amteke mu motoka cha state council ya green amutukasukire katabi ewa Fabrice Lulinde ekyo abiri pasola mu settlements weda zakola nabadde manyi nti avudde kwewolereza ng'omuntu ate n'atuuka n'agattamu ne ba EPAS came out na justifying nagawe wate bampositinze bali bantu bange totandika kukola ki kuleetawo ekintu kitaliwo ngagamba tulaba EPAS bwete walina yakupositinze twali wano 2 weeks ago ne EPAS twali wano ne EPAS ogenda kunziba gundi eno ogenda njagala mubuuza kimu mulamu kubuuza ni mukolera kale tujamaliriza EPAS twali naye wano weeks 2 ku Serena press conference ntukola ne gundi yennyini mugamba EPAS katona bagenda wa kitebe nakama ntambi okulaga abantu nti nno ndi wa struggle babiki it isn't about nti wembali n'ekivula ate ngendeeba nemba sigenzeeyo nemba ngenzeeyo ekyo kirala nze I'm here for music era netengerera nti wentuusa okukolera decision after 10 years nti teeke concert bakubira nga njagala genda njikole because bampadde amasannyalaze kyali badde kirala so EPAS is an artist and is so sure of his product kyagenda okubira nga aw'abantu tali byakwekwasa kati si byekwaso bapazo byekwaso temwampositinga temwakola biki music oyo yali apositingika lunnabe lwerere nga Kyagulanyi ataddeyo post bwati lunnabe nga muwala we Namagembe oba Suubi daddy what is that who give us 2 songs of his nga daddy Kyagulanyi agamba enkudi how can daddy face the daughters when yes explain bane tuberemu amagezi puzzle omuntu akuposting bamubuze tubulire ku muyimbi oyo ng'otandika otya otandika otya okunyonyola puzzle nga oli muzadde you can't yayimba kini bagame mamo yakubira nakubuza lwaki owerekera abawe nze nafuna family meeting ya tour after 2 days nga bagala kungoba mu kikanga balowooza part of the Basego because of association nenetonda nenga mami no I was just being a lawyer like Muwema being given a case that this one was okitegedde me understand kyenkugamba nti puzzle situation yatutaddemu your friends wotambula ne bagamba mbulira gotambula naye nkubulire empisa zo kali nafa ababadde batambula ne puzzle ey'emanuka era omuntu akulaba ntambi professor tambula memwe namasiza kimulabe ne Kasuku yagambye you my friend era no wiki meeting but what you doing is rubbish ngamba so nze nkunyonyodde ekyo nenza nkubulidde kinene one puzzle is just trying to prepare us puzzle cross to NRM kijja kunze is an NRM is just trying to create an atmosphere soft landing watukira okugenda eri natugamba bano bamujjonkedde nnyo yadduse yagenda nina abinere mnalaba mba mukuba ba blogger bagamba gundi ate tofuma bali olokuba ayingirira akalimu kaabwe nabo bannamu aba Portsmouth FC kale kano omwaga ho guwewera kati batya wono wetukaba ntirwe mu mupira ekigere kiwewera omwaka pazo ero jakawoli kati batyawe kajjede wajjakawe ekikomo kya Bruno Fernandes kati bamagwaya batya kati katuvudde kati nina topic ino zibadde nga 2 kati ninene ndala olunaku lwajjo gundi Kimenke ne Palaso ba meetings kati abajonkezi basigaddewa muri nsuubira ensonga z'abaami ziyinza okuba tezinnaggwa
kubanga we twalowooza ojukira twalowoozaako nga saga yaabwe evuddeyo oli amukubye golden syrup alien ranks zambuse ezono nezika paraso nakka ne wabeerawo ka silence akaaliwo era gundi wafuna ebizibu alien puzzle gundi ani paraso yavayo na posting naga nti nze ngwa naye oli we yavaayo n'abiywako amazzi ani sagambangako oyagala okunyambukira relationship yaabo ke bayita akakuku kalina akasaha ne Kenzo saha ne Kenzo besanga ku show yenna yewa ku beach erina bugabo Kenzo nayingira mu saha ne bagukuba yali boxing nituga asajja bakoze eki dikati ebigambo puzzle gundi saha byabadde awerekereza Kenzo badde okola ki yabadde enkambwe ennyo kati wabeerawo abantu nga akantu kali personal manyi kino nga kiri personal bagambe that gundi meeting yabadde mu a little bit of money exchange eyo mbu omu alina we yakkirira wansi awo mu town n'omulala naye nakkirira ne babagamba mufune engeri yonna gye mukola ki kuba oli ono ekyalo ekimututtu eri ono gyadda ashootingira video ng'ate tagoberayo fena twali tetukimanyi ekya sente mbadde sikimanyiiko naye nze njagala ku analyzinga the situation yennyini one nti tulengera omusajja amanyiddwa nga alien skin alabikanga ali hurt ate ali hopeless in terms of talina essuubi kwono because yalowooza oluvannyuma lw'okumukolako ebikolobero bye yamukolako nti ajja kukwatibwa kubanga ebikolobero ebyo mu mafia world nti twali tusuubira nti bijja kuggwera mu mafia world gawe bibeera naye kati waliwo omuntu gw'olaba nga akusinga amaanyi ng'olina nti okudduka ate mu mateeka kati alien skin kwe kwagala okukozesa amateeka mu ngeri yonna ate gyalaba nti teyakola ki teyafuna justice olw'ensonga nakibulidde abantu kino kijja kunze tuli ku Truth Media olunaku Palaso lwakuba alien skin ebyaddala oda yava somewhere akole ki akwatibwe nti akwatibwe era walaba ne ba Frank Mwesigwa nga bazzaawo abakiikirira MK okitegeera Piero yira MK kati oda ng'ekoze eki eyisa akwatibwe era omusajja ne bamutegeera munaali wano ne bagendayo ogendayo nga aliwo omulala yamusiseeyo n'amutwala entinda naye bakotulo olunaku ezo bbiri naye nga naye yamutwala entinda naye alina oda gye yali afunye kati oda ki esobola okusazaamu ya M kumanya y'amaanyi bulabe oba okitegeera kakati omusajja n'atula nga alaba omusajja eno amunyize eno bamuprotectinze oba okitegeera kubanga waliwo essimu yava mu America Boston oli n'awandiika ebbaluwa negende ba promoter oyo wentenda promoter oda y'abantu nakola ki nagiwamu amazzi ne babagamba the best thing to do tubasindikidde omuntu mediator captain wa Nnyonyi Wesoroti nanti wulira anti tegwaggwa naye nga oda evuddeyo kakati ekiddako mukkiriza bamugaane mediation era abasajja ne bajja ekibeera kifumbibwa ono byajja n'okulya teyalya ye nga alina busungu eki bulala era yavaawo takkiriziganyiza n'ebyo okitegedde ye nga muli akimanyi nti bano bamwesigwa baani bajja kiggusa bulina okugona ina ogenda kukomera era bwe bamugamba byoyo bidieta biveeko fe tuli wano kigenda kuggwa lunaku lumu nnaku bbiri nnaku ssatu wiiki emu wiiki bbiri tugenda okulaba omusajja aze wano kushoya ya spice ayimbye tugenda okulaba okitegeera so kyekireetedde abaana aba alien okugamba nti justice for alien skin naye ate abantu bagamba justice gye basaba tebandigisabye nanti bwe buzibu bwa justice is kubanga no kankuzeko emabega bwe tugenda entinda ono ng'alemeddeko ono bamugamba nti bw'oba oyagala nti ono ayingire naffe tulina gye tugenda okuzuukusa n'abalina emisango egyo bajja era promota w'entindo oyo gotegedde ng'agirina fayiro azikola ki bulungi nnyo kakati nga in fact asobola n'okusacrificinga ono as a bait nti yaali ayingireyo onaawe ogendere ate nga ne gwe baagala oyingizayo ali redde ono asobole naye okugenderako kubanga promoter kye yasooka okukola yasooka kujja mu kamera ne yeegaana n'agamba gwe tetukumanyi weebale nnyo kati bwe obuzibu bwa justice is a double edged sword ekusala ekyuka eno esala onewe ekyuka eno ekola esala because when there is a maximum law mu byamateeka ya equity
He who comes into equity must come with clean hands. Oyagala bwenkanya tewali buzibu tukuwadde obwenkanya. Naye soko clean. Webalo kuwa obwenkanya. Soko olindeko katono waliwo VAR wano. Soko eto omukono gwo guno nga guddugala. Soko olindeko katono. You understand? Kati bamaze kuweya eyo kitegeeza nawe olina okugumira eno gye bakoze ki gye balese bwe buzibu bwa. Ate ngozo kusanga ye ezitowana nnyo. Obo kitegeera kati bwe buzibu bwa justice. Ne kale mu mafia world ebyo kasomuntu agenda mu justice omanya aluzinze. Mu mafia world ba mafia ensonga zaabwe regardless of osobola okutereka eggolu lyo nga mupiira we tuli ntimi nayo kali ka Crystal Palace ndikalya kanyongereko obubonero kali ne mu mafia world omuntu wakola ekintu n'abasse bantu bo n'egiba myaka 10 otereka olumu n'abamu n'abazzukulu ba avenginga tutera okubalaba genda osome ku family ya Gambino oyo mu Italy abana be bawondera ya Castello mugende mu bisomo ye mafia world wetu bekola kiwetambula kati oyagala bino ebyamangu mangu oyinza okubifuna naye ate n'okola kino ofiirwa ate kinene obuzibu naye nga mu byonna in a nutshell nti Alien Skin bamwetaaga mu kalulu kano 2006 the campaigns ku side yono gwe baterawo pardon esimu ya veri nabo bakola ki bamwetaaga ate oli Bemba Musota obukitegeera tosobola kukaabya Bemba Musota ajja atakuyimbire. You have to first appease Bemba Musota gyali nengeri gyagenda wagiraba president yasayininzeeko sente obukaddukaga bugende bumuwerekereko simu bulina kubirya ojja kundeetera ebisimu bulina kubirya esimu ekubwanga eva mu State House ali atya yalidde yanywedde katunda ono basindika kameka akatunda naye omanye kiri awo muganda wange ojja kunjogeza ebyama bisoboleka kati abantu baveeko ne batukwatako nnyo kapakati ayagala hamu amufunisa olubuto yamugambye empaayo obukadde bwabadde 3 obaddola yamugambye obwa Uganda mbulina ayagala kulya kapakati nze hamu abumpe ampasa tumobo obutano oli muwasa tunsegaza obutano kati yagambye bwati ndibwaye ndi bubi mpayo obukadde 3 no mpola bwezine mu okusasula nzalamu ne kapakati ebyaddala kali nga tuvudde mbye kusaaga ne kapakati 30 million kapakati zimugwana kapakati muwala mulungi ebyaddala ng'ovudde kuyaabale nase ngenda okwogera ne kapakati wange saagala kumugira naye Rahima Pink ekinene nnyo nga kinene nnyo nga tuli mu nsi ey'okwesimisa utopia nga sente nnyingi nnyo tusobola ozisipendinga 7 giba mebi emitwalo 7 gumu 2 3 4 5 6 7 tegiba mibi nga tuli mu tujajamya sente 7 Nandolaavu yalina okuwa nakuwaayo ebizibu yondetedde gundi wange namuganda wange akwata kwa simu Ghost Empire ate kuwula agenda kukuba kibe wayege kati mpita tobe lidako Ghost Empire buliano Nandolaavu yalina okukocha tuba tuli mu category n'ogamba nti kino ekiwala kino kirungi ekyeru ekisagala ni Laika nti Laika osobola okukwata obukadde 10 n'ozitalafiya yes tugamba kati yavuddewo otuba tulese wininwaji walamuko ne ku myaka n'obuddugavu ogamba kati ono 5 zigenda zeesalo emitwalo obukadde 5 zigenda zeesalo Jasmine noga Jasmine gwe olina kagundi mu lubuto kano ka chest vein kakonsanvu mu 5 obukadde ntugenda awo azawi nomuga azawi ja kumpaayo ko azawi alina okwochayo kati mulimu abalina owa azawi alina okwokya Nandolaavu alina okwokya binka y'omuwaayo ko akabina afunye tugende mu bakulukulu abalina otuwa gundi akuwa maama namakula nekambireko abalina okwokya okitegera mulimu abalina okwokya ne betulina okuwa naye abalina okuweebwa batonoko mu industry kati ngani kuba kati kapakati alina okuweebwa aweebwa n'ekitono nga mmeka yasabye 3 wafula obukadde 2 tebumala n'agenderaawo kapa nakolamu audio kapakati wa bukadde 2 yasabye 3 bwaguzi mulema okuba yasobolozeewa kapa tasobola tubere ba mazima paina na ezeewa kati ane omulala gwe balina okuwaayo Gloria Bugi ye
singa ofuna KFC nga awera kafe java sene chupa ba ya bereya nga tukwatire wano tukirira akasenge kati wala nga tolina bawa sente ne kati obawayo ebyo nga tugendera yabugi wa kisambi kyankoko kisambi kyankoko ngowa mga tugende tebalina kumalira nnyo budde na sente abo atabalina kumalira budde na sente tebalina kumalira budde Jowiranda yaliwa owa 7 star yavayo ali TNS yavayo ali mu Ghost Empire abayimbi ba Ghost Empire bonna abasinga balina otwa abawerekerako obuwerekezi bamusayinira kati alina otwa ku sente Jowiranda yayo notwa anedda naye Jowiranda okwata emitwalo 10 n'omutwalo wa Mati Baba n'amuteeka mu tent Mugakyecho tambulirawo nomutekamu ekinzaali nomugaa Jowiranda ate bana babiri abagugulana wini wa mami ne ava peace yo mutekamu ko kusente ngameka kawera kadde bonga 10 ukadenga 10 ate gundi wini wa mami the green family yala kundetera bizibu ndeka ate batanso jijjonkera nidda nze wini wa mami bambi wa meka yo wini kunja mu comment egeni oleta obuzibu akakadde akalya akakadde muto ate Zaira yaliwo Zaira wa baby bizibu bingi tuva mu bizibu tuza mu bizibu wini waba wakakadde Zaira nga 8 emitwalo 8 bana kati kapakati ukadasa abuvireko ddala yeta nekanyita sola bwe mpozi gaba Zimbabwe bibatira mu iribalo gulo mugati abasobola naye 30 million for kapakati is too much money kubanga kugula Anthony mu mani yingolo zagenda kyagenda okuwa kumba ina ka trick kamu kapakati ina ka trick kamu ke kaliwa ebigambo binzi jana bulala kapakati ajja kunyikira gwe anyway yes ntambi sebo obugambo bwo busembayo wano obugambo bwange obusembayo 1 tuli mu kaseera akazibwe nnyo 225 nogwe tulimu wa kalulu we heading mu kalulu mulimu list yenafunye y'abantu abaagala okusibwa like nze list nafo kwendi abaagala okusibwa to be arrested yes why for so many reasons like omumwa oh yeah no Portsmouth ye wali ne wendibeera nsibidwa bagamba obunogumwa wendibeera nsibiddwa mujangane munnambulako kubasinyiza obutavaayo mango enteekateeka yaabwe yakalulunga kawete ne mujangane munnambula baganda ba ka video kano oli kazanya ntambi yatugala tumulambule kuba olwo okuwulira waliwo fayiro egundi ate bakuyitidde yeegini ne kukakkanyako egimu naye nga wa waliwo n'omukazi ali mu Amerika ayagala okunsiba mbunalebula ninga salebula kintu nakimu bawe yabiŋŋamba agala kunsiba ali yajjanjaba mulwadde atayagala kusiba mbunatakaka bawe gundi yona nanga banna nzo omuntu bampadde information ningi sirikire anyway nagamba sijja kulebula kuba atalenze gwe nina wino nange bibaŋŋambako wino gwe nina bibaŋŋamba natulako just 1% ne mala ntulako ateze 1% ndoza nchimirawo omukyala wana bansibye ojja teera ddala ojje tubeere ffenna kumeere ana nakuwerekera ndabya ana nakuwerekera ana bajja kujja abo tebajja kati tubajja genda tukulamba n'okulambula nga bakusibye naye nga bye bane mutusabire wakati mu kwagala okubakolera tusaddaaka bingi yes tusaddaaka bingi omanya amazima mazibu kwatula naye ate nga abantu ge baagala kyobola Truth Media bagiteekawo kwogera maki mazima era muntu ayogerako byolimba tomuleeta nonya ffe ab'amazima ne mugogera waliwo okusomozebwa okwo wabula ate mulimu gwaffe guno ffe abamu tukimanyi those bibeeramu those occupational hazards bibeeramu nga mu byobufuzi nti Dr. Kizza Besigye niwagenda mu kkomera ebeera passion of nkugamba nga naye akikkiririzamu nti kyekyo kitegeera naffe mulimu gw'amawulire oli niwayagala okutusiba kyekyo gwe guno omulimu but when we say good they never come out to say anything but when we say abantu bagala kuba weeweeta bagala kuba weeweeta naye nze nga ntambi mpoze nga nateekebwa mu kyasi mu mutwe nenja sigala njogera nenga sorry nkuwuliyako ennaku ekyomukazi okunoba actually si kunoba emirembe gye nnina okugoba ati kizibu yakugoba mu apartment kizibu tukolera eno tukuluza Truth Media kizibu omukazi okugoba kizibu oli katoli free agent ni free agent yes era nnonya abazanyi omu babiri kapakati ne Jowiranda omweru n'omuddugavu naye atabugabe okukyayo balina okunjokya nanti era kapakati wa mitwalo 10 kola tinti gundi Jowiranda wa tinti
anyway Yes. kale tunatandikirawo ne Frank Ntambiro olunaku oluddako yes sente za fanya zirina sente kagola dduse badna tobyokera mu kamera nze kagola